ebintu bi ku Lwokutaano oluwedde nga 18 akakiiko akafuzi aka NRM ka Central Executive Committee kaatuula okusemba amannya g'abantu abasuubirwa okuvuganya ku bifo by'ekibiina ebyo ku ntikko. Ku lunaku lwe lumu e Rukungiri, musajja mukulu Jeffrey Kanuma yali asisinkana bannakibiina okubaperereza okumulonda ku bumyuka bwa ssentebe mu Bugwanjuba. Akasimu kaavuga kyokka amawulire agaamuweebwa gaamukuba wala. Bannange bye nalina esimbye nabo n'omwami lwabo be bankubira ne baŋŋamba oliwa ne mbagamba nze ndi Rukungiri ne bagamba okola ki ng'oli mukono nakaddeko nti ate atakadde wabaddewo ki batuggyemu. Lwakanuma nakati akyebuuza ekyatanula abakulu okumusenza olutinga ekikere. Batujjamu nga tebatubuulidde nga tebatuyise yadde n'okutuuliza kiki ekyatuleetera okwesimbawo oba nsonga ki ze twali tulina nga twesimbawo kuba tetwali baguba ddalu okuva eri ne tujjayo forms ne twesimba, tetwali baguba ddalu okusasula ebisale bye baali bataddewo nga pati okusasula mu banka. Ekifo kye yali yeegwanyiza eky'obumyuka bwa ssentebe w'ekibiina mu Bugwanjuba yali akivuganyako ne Major General Matayo Kyaligonza akirimu kati, Major General Kahindo Tafiire ne muko wa President Museveni Odrek Rwabwogo. Ono ne Rwabwogo baggyibwa mu lwokaano ate yo Tafiire obwami n'abwerekereza. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina Yoweri Museveni, Rwabwogo yaggyibwa mu lwokaano kubanga yeesimbawo nga tamwebuuzizzaako. Abandi nga Lwakanuma agamba nti tebalina bumanyirivu mu mirimu gy'ekibiina. Somebody has not even been a village chairman. Now he wants to be vice chairman of the NRM of the whole of Uganda. Kati bongamba nti nno sirina bumanyirivu obw'okwesimba mu kifo kye neesimbyemu n'abujjawo ate nga gwe tonjigiriza obwo bumanyirivu. Okusinziira ku Lwakanuma, ekyakolebwa tekyagoberera mateeka ga kibiina. Agamba nti NRM eringa eyeegobako abavubuka ate abaali gijunye mu dda ng'abakulu emyaka gibawuubidde akatambaala. Ffe tusaanidde okubeera kati ebijinji ebiwanikira pati eri waggulu, naye bwe batandika okugya ebijinji oba ne batakkiriza mu bijinji kati awo pati yaffe ejja kufunamu obuzibu. That argument cannot apply. The youth are not short of avenues in the NRM. They are there. Lwakanuma abadde akatala ga district 42 nga yeebuuza ku balonzi mu kibiina era agamba nti abadde yakasaasaanya obukadde bwa siringi obusoba mu 35. Ono nga munne Rwabwogo si wa kuwakanya ebyo ebyasaliddwawo ekibiina. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.